Uganda at large nga bulijjo tetwagala kuleka jinjira limu nga serevunule mu mikwesese weetuli nnyo. Avakado waffe yateekako ebimuli emiyembe gyo tulya temukyerabira ekyo era mani nga amaze okubeera nga nzizaako ekiyinja mpolampola okwetegereza biki ebigenda mu maaso azigomitaafe munange etunuddeko wali mu poliisi era eno obufere bususse okulabula ne sekulabula newankubadde bayisiza ebikujjuko mu Kampala UPDF ne poliisi naye muganda ku bufere kwe batudde era nabo bennyini babimanyi bulungi nnyo. Akulira poliisi Abbas Byakagaba abimanyi. Kakati munnange IGP Byakagaba alaalise okusiba b'ofiisa abalya mu bikwekweto ebya Ssekukkulu kubanga kati munnange ati bagamba awo wano akuwa obukulu abakuwadde kulya kati ebikwekweto bino muganda wange abamu babeera babirindiridde nga mmisa nti okulya kutuuse. Munnange Assistant Commissioner of Police SCP Kituuma Lusoke ayogerera poliisi akakasizza nga Ssaabaduumizi wa poliisi IGP Abbas Byakagaba bwawadde ebiragiro okukwata b'ofiisa bonna abapoliisi abeenyigira mu bikolwa eby'okufera mu bikwekweto abasirikale bye batandise okukola mu biseera eby'ennaku eza Ssekukkulu mu Kampala. Lusoke atubuulidde nti Byakagaba ebiragiro bino yabiwadde IGP Frank Mwesigwa aduumira ebikwekweto mu ggwanga lyonna ne Major Dr. Tom Maganda akulira ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ku misango ekya CID nga balina okulaba nti ofiisa yenna amenya ebiragiro bye akolweko nga amateeka bye galagira. Omulimu guno nga bagukola mulimu n'okumuggulako emisango mu kkooti ez'amateeka. Kati Byakagaba okuyisa ebiragiro bino kyaddiridde okufuna okwemulugunya okuwerako okuva mu bantu ba bulijjo naddala abavubuka abatunda mu butale mu bitundu ebya Kampala n'emirirwano, abavuzi ba takisi, bodaboda n'abatambuze abalala nga balumiriza abaduumizi ba poliisi mu Kampala, Mukono, Mpigi, Masaka ne Wakiso ababalyamu ssente mu lukujjukujju. Bano nno olumu n'obawe endagamuntu bamanyi gimenyemu n'asuula eri n'otaddamu nakugirabako agikusaba ng'alinga alina kyagenda ogikozesa. Bw'ogimuwa bw'atagiteeka mu nsawo n'oginoonya nga togiraba akasuka eri bo baagala kimu ssente ate nga bannayuganda balina okuyiiya ekiro bulumu okutambula. Kati gwe kasoobasanga nga batambula nga bakola ekikwekweto manya nti kati guli muzi wa misango tolinaako kunnyonnyola nti oba mbadde nva eno oba mbadde nva kukola kino. Kakati munnange olukujjukujju lungi nnyo mu bikwekweto bino. Omu ku beemulugunya yategeezezza Byakagaba nti wiiki 2 emabega abapoliisi baamusanga ku ssaawa nga 4 ez'akawungeezi nga atambula ku luguudo lwa Bombo Road okuliraana ekkanisa ya Watoto. Bwe baamutuuseeko ne bamubuuza gy'ava n'abategeeza nga bw'ava munnange ku mulimu nga addayo waka. Yabalaze ne kaadi ey'omulimu ne bamutegeeza nti munnange okusinziira ku nfaananayo otulabikira okubeera omukubi w'obutayimbwa. Ne bamukwata ne bamutwala ku poliisi ey'ewandegeya. Ono ategeezezza nti bwe bamutuusizza ku poliisi bamutegeezezza nti alina okusasula ssente akakadde kamu okuyimbulwa. Bwe yabategeezezza nga bw'atazirina ne bamutwala mu kaduukulu nga eno munnange bamuggyeeyo enkeera ne bamutwala mu kasenge okukola statement nga bamutaddeko omusango ogw'okubbisa eryanyi, ekintu munnange ekyamwewuunyisizza. Ekiro omupoliisi yamuyita n'amutegeeza nga bw'alina okubawa ekitono ennyo ssente $50,000. Bw'atakikola fayiro ye bagenda munnange kugitwala ew'omuwaabi wa gavumenti bamutwale mu kkooti bamusindike mu kkomera nga wakuvaayo omwaka ogujja. Olaba ti omwaka ogenda gumala mu kkomera ogenda kuvaayo omwaka gujja leeta $50,000 bakusabye kakadde tukalina
tuli poliisi eyawano e Uganda eyajjula amagye. Ono munnange yasooka kubiyita byakusaaga bya lubalaato okutuusa munnange omupoliisi bwe yamutwala wabweru ne bamulagira okusitula ekiveera omwali enjaga. Muliriza nti situla ekiveera ekyo mulimu enjaga, nga mu maaso ge bataddewo obutayimbwa n'ebiso, ne bamukuba ebifaananyi nga bwe bamutegeeza nti bye bamusanze nabyo, bye twakusanze nabyo ebyo ssebo okitegedde? Nga bakubuuza kugamba okakase nti yessebo nkitegedde bye mwansanze nabyo. Kati munnange olwo akasattiro kajja olw'okutya okungi, yasaba essimu n'akubira bazadde be ng'abeegayirira okuleeta ssente bamuwonye ekkomera, nga yabuulira ebyakagaba nti mu buduukulu bwa poliisi mulimu abasibe abamalamu ne wiiki 3 nga abantu baabwe banoonya ssente okusasula abapoliisi, bwe zibabula nga babatwala mu kkooti ku bujulizi obufumbirire. Okunoonyereza byakagaba kwe yakoze kulaga nti obufere buno bwenyigiramu ba DPC, OC ne ba OCCID abakulira okunoonyereza ku mapoliisi ebizibiti bye bakwata n'abantu abalala bye bateeka ku balala bye bakwata nga batambula okusobola munnange okubatiisatiisa okubajjamu ssente eza ssekukkulu. Twakitegeddeko nti poliisi ey'obutonde bw'ensi ekwata abatema amanda n'embaawo, amagye agakwata abavubi abakozesa envuba embi n'ekitongole n'ab'ekitongole eky'ebyemisolo bakozesa obukodyo bwe bumu okujja ssente ku bantu be babeera batukutte, naye nga munnange tebalina bujulizi, nga ssente bwe zibabula nga batwalibwa mu kkooti ku bujulizi obujingirire n'emisango emijingirire. Abasibe abawerako mu kkomera e Luzira bawa obujulizi nti okutwalibwa mu kkooti babeera balemereddwa kufuna ssente ezibeera zibasabiddwa. Abaduumira poliisi ez'enguzi abazisasula nga bayimbulwa, nga ebiseera munnange ebisinga babeera bazzi ba misango kyokka abatagirina wabula nga munnange tebalina ssente ne batwalibwa e Luzira ku University of Understanding Lusoke. Atubuulidde nti byakagaba yalagidde Mwesigwa ne Magambo okulaba nga tewali musibe amala bbanga lisukka ssaawa 48 mu kaduukulu ka poliisi, nga DPC OC oba OCCID gwe basanga nga asibye omusibe okusukka mu ssaawa ezo bamukwate. Ono ategeezezza nti essaawa yonna ebikwekweto okufuuza b'ofiisa abafere bigenda kutandika, wabula ensonda mu poliisi zitubuulidde nti olukwe luno luwanvu nga lutwaliramu n'abawaabi b'emisango gya gavumenti abasoma n'okukkiriza fayiro ez'obufere okutwalibwa mu kkooti nga nabo basasulwa mu bufere buno. Lusoke ayongedde nti waddi byakagaba yalagidde ebikwekweto ku b'ofiisa abafere abamenyi b'amateeka abeetegese okubba n'okutulugunya bannayuganda mu nnaku enkulu zino baakukwatibwa ng'ebiragiro munnange nabyo ebyokubakwata byaweereddwa dda poliisi yakukolagana n'ebitongole ebyokwerinda ebirala byonna okubeera nga bafuuza abo bonna munnange bakyala. Kimpadde kubanga njagala okubuulira nti kati bw'otuuka mu Kampala mulimu abasazi b'ensawo nga bo balinze omujuzo gw'abantu ogwo omungi mwebaze, era gwe oba owisa ensawo ku mugongo oyinza okusanga nsumulule nga baggyeemu by'ova okugula. Bumani paasi babonyakulira ddala amasimu n'ebirala byonna. Ate na bano nabo ababbi mu bikoosi byabwe babeera n'ebikwekweto. Kiba kikwekweto nti essimu gye bakunyakuddeko
waliwo abeerawo gwe bagenda ojjuwa mu ngeri y'okupaasinga. Kati essimu esobola okubeera ng'etambula butambuzi bwetyo n'ejja nga bapaasinga paka lwetuuka ku base ne bateekaawo. Biba bikwekweto. Era zino groups z'ababbi abavubuka mwe bali mu Kampala nti gwe nga tosobola yadde n'okwerwana kuti n'abo abajja okukutaasa nti obadde ki nabo babeera babbi. Kati munnange kwegendereza ddala okw'amaanyi mu Kampala.